أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله تموي بزا وكبير أنت atuwadde obulamu n'atuwa amaanyi n'atuwa obusobozi okusobola okusiiba omwezi gwa Ramadan ogulabika nti tuli mu nnaku ez'akaweefube mu ibaada, olw'okubanga ekintu kyonna bwe kiba kinaatera okuggwa bakibala ku nkomerero. ennaku zino 10 nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yalinga yeesiba n'anywera, si yekka n'abantu beewaka, n'abeeranga abalaga obukulu bw'ennaku zino nga bw'akola kaweefube nga n'abawaka we ngeri y'emu bwe bafuba okulaba nti Ramadan eggwako nga balina ekinene kye bakoze nga bakyongereza ku ebyo ebya bulijjo. Twebaza baganda baffe abaatukiikiridde ku mulimu gwa Itiqaaf. Itiqaaf twagiraba nti abamanyi bagyawukanamu. Itiqaaf kitegeeza ki? Okuleeta enniya ey'okujja n'owaayo ebiseera byo n'okutuka ku dduniya ne weekweka mu muzikiti wano. Njogedde ekigambo okwekweka, amakulu nti kyenjagadde okutegeeza ojja olage Allah subhanahu wa ta'ala nti ensi nkutusse nayo kati obudde buno mbuwadde ggwe, era nzirukidde mu ssinzizo eriyitibwa omuzikiti, kubanga wagamba nti wa anna almasajida lillahi, emizikiti wonna we gibeera zenju zaani? Za Allah. Kaakati omubaka sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okukola i'tikaafu, okuwaayo obudde, okusaddaako obudde ng'obuwa Allah jalla jalaaluhu ng'okutusse n'ebyensi, n'osengukira mu muzikiti akaseera gwe k'oba osazeewo okuwa mukamaawo, nga ddala mu butuufu okamuweeredde ddala mu bukakafu bw'okamuwa, ng'ozze mu muzikiti guno weeyawudde ku dduniya akaseera kakonnoomala, oba katono oba kiseera kinene, oba misana oba kiro, n'ogamba mu nniyayo nti akaseera kano nkutusse n'ebyensi tebijja kukoma nkawadde mukama wange. Bw'oba omanyi okusoma ku Qur'ani n'ojja osomako ky'oyagadde, bw'oba nga omanyi okukola n'adhikaari n'osoma adhikaari, bw'oba ozze kusaala n'osaala ekiro oba misana, ate eswala gy'osaala ebanga gy'eri. Kaakati wakati mu kyo ng'onoonya kuwa mukama wo obudde n'okumulaga obuwulize,
nti edduniya ne bwe naagigoba tekoma buno obudde mbuwadde ggwe. Itikaafu twagirabako, abamanyi bagamba si mbi ya mu busiraamu, ekyo tukkaanya nakyo, naye we twawukanira ya buli muzikiti yonna gye guli oba ekoma ku mizikiti esatu. Omuzikiti gwa nabbi e Madiina sallallahu alaihi wasallam, omuzikiti gw'e Makka gwe tumanyi obulungi awali Kaaba, n'omuzikiti gw'e Palestine. Abamanyi abamu bagamba nti egyo gy'emizikiti emitongole emikakafu gy'okusengukiramu ng'ogenze okuwa obudde bwo Allah. Abalala ne bagamba nti Allah tayinza kulaalika kintu nga kyawo wokka. Yawo tukkaanya wakulu, naye ate n'emizikiti gyaffe ku byalo mu matawuni gaffe, abatali b'e Makka, abatali b'e Madiina, abatali ba Baitul Maqdis, emizikiti gyonna gye giri omuntu osobola okuwaayo obudde. Olw'okuba nti tuli mu nnaku ezo zennyini eza Itiqaaf, katulabe wano muganda waffe abuuza. Oyinza okubeera nti woowuliridde irimu eno ng'obuzaayo olunaku lumu Ramadaan eggwe. Tekiri wala, nakyo si kibi. Better late than never. Azireti asinga atajjidde ddala. Osobola okubeera nti ku luno ennaku 10 zonna tosobodde zifuna, naye okusinziira ku ky'onooba owulidde mu bakakensa abatusingako, oyinza okwepikira Ramadaan ejja n'ogaa naye nange yadde kampeeyo obudde bwange ngende mu lusirika. Oba bwe njogera olusirika kijja si ddoboozi lya ddiini yaffe nnyo, bali bye batera okukikozesa. Ningenze mu lusirika, edduniya njetemye, njesaze, Allah ngenze mmuwa ku budde bwange. Katulaba abamanyi bagamba ki al-i'tikaaf, ekibuuzo. Bano ababuuza ebibuuzo nabo balina okusoberwa ku nsonga ze bawulira ez'ebika ebyenjawulo, bamanyi ab'enjawulo, ne baddukira eri abamanyi bebeekakasa nti bayinza otujja mu matigga. Ne bagamba batya? Olire ono bw'oyabuuza. Kasiira ma nasma, ebiseera bingi nga tuwulira. Man yaqulu, omuntu ng'asobola otubuulira, ffe tumanyi ddiini, naye eddiini tugijja ku banyanyini gimanya. Naye ero tuwulira ebintu bingi nnyo gye mutali. Tuwulirayo omuntu agamba inna al-i'tikaafa bighayri al-masajidi thalathati ghayru jaizin, nti ogenda okola olusirika weesale ku duniya ogende ebiseera byo biwe Allah nga okikoze mu mizikiti egitali esatu gye nnyinnyonnyodde. Omuzikiti gw'e Madiina ogwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Masjid an-Nabawi, al-Masjid al-Haram ogw'e Makka, al-Masjid al-Aqsa ogw'e Baitul Maqdis. Bw'oba togenze mu mizikiti egyo n'okola itikaafu mu mizikiti egitali egyo, ghayru jaizin, batugamba nti tekikkirizibwa. Itikaafu bagikkiriza mu esatu. Atasobodde kgenda mu esatu oba okoze ekintu ekitakkirizibwa. Muhtajjiina bidhalika biqawlihi sallallahu alaihi wasallam, bayina hadisi gye beesembesa eva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba etya? La i'tikaafa, tesobola kuba itikaafu yo nti ntuufu, olusirika lwo terusobola kuba lutuufu, illa fil masajidi thalatha, okujjako ng'olusirika luli mu mizikiti esatu. Hadithi eyo gye beesembesa. ويقولون bagamba إن الحديث خاص والآية عامة. حديث eno nga bw'ogiraba
yo yakomeka wadde aya nga yo yali ebuna. Aya waliwo aya eraga nti itikaafu gyeri, naye aya eyo yali ebuna emizikiti gyonna. Tuba tuli awo ne baleeta hadithi neekomeka nti nedda si gyonna. Oba ntegereka? Nyinza okugamba abaana mugende muli ekyemisana. Ekyo kitegeeza nti buli mwana akkirizibwa kya bonna. Nenja nkomeka okukomeka okulimitinga okukugira abamu neŋŋamba okuggyako ab'okukyalo kuno. Abaana mujje babagabule. Kiba kitegeeza ab'okukyalo kuno n'abatali baki. Kati nenzija ndeetayo akajjamu okuggyako abawaka. Luli kibadde kyaki nga buli ayitibwa omwana owawaka n'atali wawaka. Kati neŋŋenda nkomeka nti okuggyako abawano. Kiba kitegeeza nti abaana bonna mbakkiriza nenzigyamu abaawa. Era gwe nsanga owawaka akutte essowaani tayinza kumpa bujulizi nti wagambye abaana mulye nange ndi mwana. Mugamba bugaye tewawulidde bwe nagambye okuggyako abawaka mugira mukabula. Oba okutegedde? Kati waliwo aya ejja nayo nga amun eyingizaamu ebintu byonna. Tuba tukyali awo ne wajjayo hadisi ekomeka negamba nti okuggyako ki kino na kino. Oba okutegedde? Kaakati nabantu bagamba aya gyeri eyasooka otulagira nti emizikiti gyonna. Tuba tukyali awo ne wajjayo hadisi egamba nti okuggyako etikaafu gy'okoledde mu mizikiti esatu ne kibeera nga kituwadde amakulu nti kaakati etikaafu mu gitali esatu tekola ki? Teriiyo. Ne bagatta wakati wa aya ne hadisi ne bagamba nti etikaafu esigadde ku esatu giri givuddemu aya gyebadde etaddemu nti amun mukhassas, kibadde kyabangi nga kibuna bangi naye kikomekeddwa. Oba kutegedde? Abagigaana bwe batu bebagamba ne bagamba nti kimanyiddwa mu lulimi wayuqaddamu lkhassun ala alamu. Tutwala nnyo ensonga enkulu ekikomekeddwa tukikulembeza ku kibuna. Ekikomekeddwa kitukulembeza ku kibuna. Walakin naye samitu annahu yujadu li shaykhina alfadil. Ate tubadde tuli awo ne tufuna seeka waffe w'ekitiibwa mufti eyayitibwa Abdul Aziz ibn Baz eyali mufti wa Saudi. Tubadde tuli awo ne tuwulya ra'yun akhar ng'alinayo endowooza endala, endaba eyiye, ekitegeeza nti endaba ye yawukana n'endaba y'abaki. Wa arju an tufiiduna bidalilin alladhi istadalla bihi. Twagala fe abasobeddwa mutuyambe mutubuulire obujulizi ate seeko oyo kwayimiridde. Asa Allahu an yashraha sudurana. Tomanya Allah ayinza okulungamya emitima gyaffe n'agigaziya lilhaqi, naffe ne tulaba ekituufu. Wa jazakumullahu khairan. Waliwo abamanyi ono n'agaana nti kya mizikiti esatu gyokka. Lwaki? Kubanga aya bagikomeka eyali ekitadde amun yali etadde byonna emizikiti gyonna. Hadisi nejja egira ki neekomeka.
ekintu ekikomeke kitwalibwa nnyo tutunuulira nnyo ekikomeke okusinga ekyaki oba okutegedde singa tugamba mwenna abaatula P7 mujja kuyingira amagye buli alina certificate yaki ojja kuyingira ki yangu wewandiise ojja kuyingira amagye oba okutegedde tuba tuli awo ne bajja bagamba okujjako waliwo akakwakuliza akalala akaze okujjako abaasomera mu masomero ga gavumenti gokka be bajja okukola ki okuwandiikibwa mbuuza okyaddayo okutunuulira ekibuna oba otunuulira kino ekikomekeddwa ekikomekeddwa kyekikulembezebwa wekiranga okiwulira kirina kiwulira oze okuwandiika mu baarakisembuya nti ye wasomerawa ninasomera ku Kampala Parents lya gavumenti nti aa ekyo kirango bakisazaamu ne bagamba baagala aba gavumenti amasomero ga gavumenti gokka munange sore tiwawulira bwe tebakuwandiika amakulu nti saawa eno kati ekitunuuliddwa ye muntu yekka alina ebbaluwa yaki ya P7 nga yakola ki nga ya gavumenti kyava agamba nti ekikomekeddwa kitwalibwa ng'ekikulu okusinga ki ekitali kikomeke ekyawamu oba kutegedde kitera okuba mu byokulya baseeka muyingire tulye tekitegeeza buli seeka agira ki naye tuba tuli awo tutudde mu ddiiro nagamba baseeka bokka abavudde e Kampala wakusisa ne bagamba nti kaakati abavudde e Kampala betwagala mu ddiiro lino kiba kitegeeza tutunuulira bonna ab'emityana balina kufuluma bagenda mu kisenge kiki ekitegeeza nti okukomeka kuno kukulembezebwa era kusoosowazibwa okusinga kiri ekitali kiki kikomeke akati onaaga nti tusobeddwa ekituufu bana bagenda okubuuza ebibuuzo babuuza luvannyuma lwa kukola ki kusoberwa oba kutegedde agamba aljawab atulinda ansa al-i'tikaafu olusirika oba olweyawula lw'omuntu ku lwa Allah mu muzikiti nga Allah amuwadde obudde agende mu muzikiti laisa khassan bilmasajidi thalatha tekikoma ku mizikiti gyokka esatu oba okutegedde akizizaayo wa kya bonna emizikiti gyonna giri kyekimu owulidde ng'omuzikiti gwonna gw'oba ogenza okweyawuliramu ku lwa Allah ng'obudde bw'oba owadde Allah bw'oyinza okumuwa esaawa 5 nze ne muwa 4 oyinza omuwa ekiro kiramba nze ne muwa haafu ya kiro owulidde kulinga kusula ku mufu omuntu asobola okusula ku mufu n'ajja okuva ku ssaawa awo 2 n'atulako ku muliro ziba ziwera 5 n'atema kisoboka oba nedda niya yalese ya ssaawa mmeka 3 onaaga nti nze nkyaliko wano ogira ogenda ziba ziwera 8 naye naagira ki bonna baasuze ku ki bawaddeyo ebiseera enniya za ku kyoto bali ku kyoto bakuma ono naaga nti aa nze nja kugenda maze okusaalira ddala ki subuhi oba kutegedde abantu abo 3 bali ku mulimu gumu naye omukwano n'obuvunaanyizibwa buli omu alina engeri gyabukola ki eyagenze ku 5 n'agenze ku 8 n'akeesezza bonna bali ku itikaafu ya kusuza ki naye muli olabira ddala nti buli muntu
obunywevu bw'omukwano gw'eri bano abafiiriddwa bwe bumuleetera okugamba nti nti njagendera ddala ku makya olw'ensonga bwe nafiirwa kitanga abasajja bano basulirawo ddala onaga nti nze nja kutolontoka kasita bandaba awo mu manywa g'obuugi awo nja kuba ŋŋenze olaba enniya ziri ku kintu kimu kaakati ne itikaafu bweri onagamba okusinzira Allah byankoledde nempona korona nfiiriddwa abantu bange ab'emikwano abooluganda kamwe ebiro bino 10 ebya Ramadhaani Allah okubimponya nembeera nga siri mu ntaana nga bannange nze ŋŋenze ku mukama wange kumulaga nti buno obudde bwonna mbukuwadde ennaku 10 oyo akoze itikaafu ki ekitegeeza aleese enneya yaki yakusula mu muzikiti kiro oyo ekitegeeza nti obudde olukyalina kugenda kukola ki kunoonya muwogo owulidde yarhamukallah enniya ye njaga muwuli ekintu kino itikaafu kitegeeza nti enniya y'oyo aleese ekiro kiramba ng'akikoze ku lwa Allah amusanyuse ajja abugiriza omuzikiti guno nga enniya ye yakusanyusa mukama we n'agamba ebiro bino 10 ndivaamu ng'ebalanze enkyayiddi naye bwe bukya ngenda nenoonya ki muwogo oba okutegedde bw'aba yakikola mu naziri yufuuna binaziri oteeka okutuukiriza ki naye bw'oba wakikola nga tosi naziri wabula noga nti Allah bw'anaaba nsobozesezza insha Allah ebiro 10 nja kubisula muki ndi onaagamba nti nze nja kuguvaangamu essaawa mmeka 6 olumala etarawihi nga mbeeramu paka muki oyo naye onaaga nti nze nja kumalangamu essaawa 2 olumala tarawihi akadde ako kawe mukama wange buli omu okusinzira obuvunanyizibwa n'okwewaayo okwagala okusanyusa mukama we bwakuwulira oba ntegerekese Sheikh ayanukula agamba endowooza y'abannaffe nti etikaafu olusirika lulina kukolebwa mu mizikiti 3 kikafuuwi bal wabula ekituufu mashruu'un kya mu sharia kya mu mateeka ga busiraamu fi jamii almasajidi mu mizikiti yonna gye giri wa ala hadha ne ku nsonga yeeyogeddwa jamahir ahli alilmi salafan wa khalafan majority y'abamanyi bakakensa b'obusiraamu abaatusooka okubaawo n'abaliwo olwaleero abasinga obungi bakkaanya n'endowooza eyo oba endaba eyo ku bataka ab'edda n'abaliwo olwaleero bw'obageraageranya n'abatakkiriziganya nakyo abakkiriziganya nakyo mu bakakensa be basinga ki obungi oba okutegedde mu baaliwo n'abaliwo olwaleero kubanga ebintu bino bisinziira olidde waliyo omuntu ayinza nanga baseeka olina kandi mawulidi mu busiraamu tekola ki teriyo n'olumbe teruliyo olina ajja naye nga naye seeka naga nti bakulimba gyekiki gyebiri oyo kasajja n'ataataaganya entegeere yasoose kiba kyetaaga okuddukirawa ate ku muntu gwe weesiga akuggyemu okutankana ono kwakoze eki singa bakugamba nti gundi afudde oba obadde okyali awo ogenda okunnyuka noli naga nti wamma tannafa kati otaataaganye onoonya obwongo obunoonya
ani yenzirukira anzijemu ki wasiwasi si bwe kiri olina okunoonya omuntu omwesimbu gw'omanyi nti tagwa na bintu n'ogamba wamma assalamu alaikum wakusalamu nsonyiwa okukeera okukubira essimu gundi yafudde nti awuno tulina yavuga takisi enkumbi yo bw'oba obadde onootera okutuuka ewaka oddayo oba nedda buli lwonna ebintu byebikonagana gy'oli oba ayiri mu ng'eno seeka kiti n'agamba teri lumbe lwafubutukayo seeka gundi n'agamba wamma gye luli aba akuleetedde obuzibu kakati otaataaganye oli mantambuutambu bannaye kati nze atasoma ddiini nkole ntya noonyaayo omuntu anaatebenkeza ki totula butuuzi kuba omwoyo gwo ekituufu tegwagala kukola oba gwagala olw'ebbinu ono akitadde oyinza okugamba ali bakitusuuzizza oba kitegedde ekintu kyaffe tukitadde munatutawanya nammwe ono n'agamba nti atukoze bubi okuzzayo abantu gye twabajja babadde bateredde oba kitegedde kaakati buvunaanyizibwa bwo okunoonya seeka eyeesigibwa ali nyuto naawe mbonga anaakubuulira ki aye tobuuza wa mawulidi wamaseega kiri kitya mawulidi naki ojja kuba ate kusindika kuzanya naki ajja tugende kwewe nkwatirako ekitabu kino buuza naawe obwongo bwo bukuwe okolaki bukuwe nti gono gwengenda okubuuza ajja kumbuulira ki amazima oba okutegedde singa olyaga nti olwadde obulwadde gundi nogera wadde okutanaga nti wamma tobulina omutima gwo tonoonya ekituufu togenda mukasikaani olabire eddala ovemu ki kati neirimu eno waliwo abagitaataaganya tubadde tuli awo olinaga nti ebyo bimulimu bifu tuba tubivuddemu nagamba tubiddemu wamma biramu nemutaataagana naye waliwo ekkubo nabbiri yatuwa ekintu kyonna bwe mulabanga nga abamanyi kibatabuseeko n'atuwa ekkubo n'agamba nti inna alhalala bayin ekintu ekituufu mu shariya kiri kiriya omutima gwo gukiraba nti kiki kati ngaokusaala waliwo akayana okulya embizzi waliwo akayana wa inna alharama bayin ebiri haramu biri mukasana n'ebiri halaali biri mukasana yadde omusiraamu anywa omwenge naye akimanyi nti omwenge muki omusiraamu ali embizzi naye akimanyi nti embizzi kiki omusiraamu ayenda naye nga akimanyi obwenzi buki omusiraamu abba naye akimanyi obubbi buki ebintu allah byayagala nebyatayagala biri mukasana wa bainahuma naye wakati wa halaali ne haramu wakati awo waliwo umuurun ebintu bingi mushtabihatun ebitabula abantu tebamanyi bigweno oba bigweno la yalamuhunna kathiru min annaasi si bye bimanyiddwa abantu abangi amakulu nti ababimanyi baki n'agamba bw'oba olabanga ekintu mu busiraamu nga kikalubye onagamba mukole ono temukola ate bonna bamanyi ng'ate bali ku ddaala liki waliwo abamanyi naye ngaeddaala sireki bonna abamanyi katugeze nti nkata agamba edduwa tekola ki eya 40 wa university ye madina newafunekayo omunamadiini omulala n'agamba wamma gyeri awo tuli mu levo ki zezimu kakati bawa amagezi mmwe bwemulabanga bannamadiini ekintu nga kibasibya amamiima ate nga basomera mu kibiina kimu ne mulimu okwawulwawo ekyo temukikola mukite buki obusi busiraamu okubanga bulemya abaki
kati ne batugamba mukole ebiri halal ebiri haramu mubireke naye bino ebisobedde ab'eddiguli emu nga tebasomera wamu wamma yabya wava Madina nti ye ati naawe gaito yabya mwena buli Madina nti mwasoma kimu nti ye gwawuliza bakugambye ekyo tokolera ddala faman ittaka shubuhati fakad istabra lidinihi omuntu yeewala ebyo ebisobedde abamanyi okusalawo ng'ate bakiti kimu ye abirese eddiini yo ojejjereza ensobi totekamu sente zo paka wekirikolaki eyo ibada bagikuganye gwawuliriza Sheikh Nkata agamba yabya ono Sheikh Twa agamba wamato yabya naye nga bali mu level ki gwawuliriza bagamba enjovu wezirwanira nga ziri weight yemu subiri erikolaki kakoti fewaseka wetulwanira sente za muzizigemu okufa awo temuttirawo sente okitegedde genda olisa abantu mu Ramadani osibulira abantu kuba abaseeka bombirire bano bakikkanyako ezo zamawulidi zivuiku ekibalimi okusalawo nti kituleme mwenna wasomera wamu nti ye munonyeze bendiisa abanaku ngogenda wali ku supreme sente zezo badde ogenda okuliisa baseeka ngoziwaki kubanga bantu baseeka babiri bakkanya ku banaku naye okuliisa baseeka mbita baseeka banyeewuwo bakyawukanyemu kemulwanye tugenze ku kiri eki ekimukanyako muleke twononera sente zaffe oba kizekideisa naye singa abamanyika weiti yaabwe si emu tekijja okuteeka abaana mu mikonde oba kitegedde edda bwe twaba tukuba emipiira abasekendule bakuba bokka n'aba primary ki bw'olabanga omuntu nga owa university agambye nga naawe omanyi university nekitegeeza aye ne baleeta n'ono ow'ejimbi nambewa enamagoma tiwakoma wansi enamagoma kiki kyobadde ogamba nti oyo wa university alimba naawe weebereremu ow'enamagoma akuba n'owa university olaba n'emipiira mujawula abakuba ogwa ssingo bakuba gwa ssingo bakuba mu cranes nereka kubeerawo ng'osanyuka tulinayo seeka waffe akubira mu ssingo naye ng'omupiira tugenda gwa ggwanga nabwe ateeba nnyo ewaffe ateebera wammwe naye tajja kuteebera Kenya n'obusiraamu bwe buli oyidde ffe tutera okulaba abasawo bano batandikira obulwadde obutandikiza ku kaalo kewammwe akalwaliro osooka ne weegulira panado ne bigaana ne bagaa katwaleko mu ddwaliro wayo notwala kalwaliro k'ekyalo omusawo agenda okulaba nga naga nti gendako ku kalwaliro akasukkulumu obulwadde bwetaaga kutera paka ne bakutuusa ekiruddu bagenda bakuse osese mulwaki temuseeseetula nemulemera kukujjanjaba abantu obulwadde obunene naye ng'ate muli ku kyalo obulwadde bwetaaga kiruddu muli faro kyokka muli eno mujaganya omusajja atambuza akaveera empiso ziri mu kaveera twakamuwa empisa abiri bukyafumba nfumbe nemumala yekuba ekyalo bakubuuza bakujjanjabako nti tubadde n'omusawo ku kyalo ngaakujjanjabidde nti omwaka guweze ye oba okutegedde muve ku basawo abaawa ab'omukyalo muve ku mumbwa eddiini eno teyagala nnyo mumbwa nga akakomera kajjanjabe endwadde 8 tugete ettaka lyobulezi bugenda ddagala kiryonywa obukomera emumbwa simanyi alingula alivaawa ebirwadde byaffe ebyobusiraamu si byabukomera mubeera ne sheeka wammwe yabawoowa yababuulira fatwa yakolaki okujjako nga yali ku kyalo yekka oyo kyabagamba nga mukola kuba ate munaakolaki
yaliwo oyidde nga bagamba nti bw'obanga onoogenda okufa naye nga waliwo ennyama etali nsale ya musiraamu buli awo owonye obulamu ndya butafa muve ku baseeka bandya butafa kuba kati baseeka baki bangi oba okutegedde naawe osobola okweberera muli muntu mukulu muganda yona ŋŋamba olumbe lumu weekange kamubuuzemu akabuuzo amba bwe mwali e Madiina mwayabyanga nga baseeka bammwe bafudde ezo saagala kumbuuza bibuuzo bye twamala edda twabimala nga tuli naani weekange akati ono agamba nti kitugaana waliwo enjawukana naye abamanya abakisinga obungi abedda n'abaliwo olwaleero ekintu bakita ne bagamba nti etikaafu emizikiti gyonna gye giri ekolebwa walakina al aula naye ate kisingako an yakuna fi masjidi yujmau fihi omuntu akolere itikaafu mu muzikiti ogusaala ejjuma oba eswala z'ejjama lwaki kubanga obudde bw'onoobuwa Allah mu muzikiti ogutaliimu jjama ejjama bw'eneetuuka ojja kuwalirizibwa okugenda osaala eki ejjama ekitegeeza ojja kuba osazeemu obudde bwewakola ki naddala ku muntu nga ogenda kukola etikaafu obudde bw'emisana noonya omuzikiti ogulimu ejjama oleme kuwalirizibwa kuzannyira mu biseera by'owadde Allah olw'okunoonya ki ogusaale kubanga dhuhuri bajagala mu jjama ne asiri mu jjama kati bw'obeera mu muzikiti ogutasaala jjama ojja kusazaamu itikaafu yo ate nga wabadde oleese ya lunaku luki okuggyako omukazi kubanga ejjama tekola ki temukakatako oyo ye alina okutuula etikaafu buli kiyitibwa muzikiti gusaala ejjama oba tegusaala jjama kuba ejjama temukola ki oba kutegedde aya makulu tuadda fihi salatu ljumua omuzikiti kasita gubeera nga gusaala eswala yaki yejjuma lwaki nti osazeewo eitikaafu ennaku zino 10 eza Ramadan ojja kukola eitikaafu yo naye nga yamisana ebiseera biwaddaani Allah byonna ate bagende baziina ejjuma ng'ate omuzikiti gw'olimu tegusaala ki kitegeeza nti eitikaafu yo ate ogenda kugiyuzaamu omale okunoonya ki ejjuma olyoka okole ki kati agambye nti emizikiti gyonna tugita naye ate tukamba nti ekisingako obulungi muzikiti ogusaala ejjuma oleme okutaataagana ng'onoonya ejjuma olwokuba wakoze eitikaafu muzikiti ogutaliimu ki wama zaala almuslimuuna yatakifuuna fi jamii almasajidi bukyalubanga lwa mmindi abasiraamu okuva edda nedda mu nsi ez'enjawulo bazze bakola olusirika mu mizikiti ku lwa Allah walam yakhussu masjidan duna ghairihi nga tebasosola muzikiti nti guno ne baleka guli lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul kubanga basinziira mu kitundu kya aya kino ekigamba wala tubashiruhunna temugezangako kugenda eri bakyala bammwe wa antum akifuuna fi lmasajidi nga mwaleese enniya y'olusirika mu muzikiti oba okutegedde katugeze ti omusajja waleese enniya y'okukola itikaafu itikaafu yo yamisana oba kiro naye ate obwetaavu bukwetaazizza okubeera nti mukyala wo gubadde oli awo mu ddirisa oli mu bulaadi bwo n'omulengera nga booda emukola ki emukomyezaawo n'oganda abange ebyayitikaafu wanyuwoowe nja kudda aha enniya bw'oba wagireese ng'obudde obuwadde Allah tobuyingizangamu bizinensi y'abakyala kubanga Allahu akbar
Allah yakyasinza obunene kwekyo ekikola kye ekikusikiriza. Allah tebamukookonya, obudde bwe bamuwadde bumuwe, toyingizaamu ekirala. Kubanga olwaleero kino wakisazeewo kibeere kyani kya Allah. Tova ku mulimu gwo kuyingizaamu essanyu lyo, kubanga gwokolera ye munene okusinga byonna. Ntegereka bulungi. Wa amma naye fe tulina aya eyo giwulidde etulagira nti temugezangako okulumba abakyala bammwe mu biseera bye mwawaddeyo ebyolusirika mu muzikiti, ebyabakyala mu byesale. Kati obudde bwonna nga bwe wabuwadde Mukamawo bwonna bubwe. Eyo aya etulaga oli gye yagambye nti aya gye mwesembesa yasooka n'ebeera nga yakita era nga naffe tuli nammwe, naye tuba tuli awo ne tugwa ku hadiisi ekikola ki ekikomeka, ng'ate ekikomeke kyekikulembezebwa ku kitali kikomeke. Oba okutegedde? Kati ono agenda kulumbagana hadiisi y'abali, kuba oli atugenda otwanukula ne bwino mukuwadde nga nze naawe tukkiriziganya nti ekintu kite, wadde nga twawukana gw'ogamba waliwo hadiisi ekomeka, nange kati kankunyonnyole hadiisi gy'oleese eryoka ekomeke kino kibeere ku mizikiti 3 gyokka olyoka oggyemu emirala. Agamba wa amma hadiisu Huzaifa, niye hadiisi gye tuleese ya Huzaifa ekomeka, la i'tikaafa illa fi lmasajidi 3, nti itikaafu tebaawo okuggyako mu mizikiti 3, fa ghairu thabit, hadiisi eyo si nywevu bulungi okutuuka okukomeka, tetugyesiga mu kukomeka kwayo kwe mugamba. Oba okutegedde? Kati hadiisi bw'amala okubeera nti si nywevu, ekitegeeza nti ekintu kisigaddeyo nga kiki obujulizi bw'obadde oleese bwe babusambajja obukomeka, ekitegeeza nti kizeeyo mu kibuna. Oba okutegedde? Seekani seekani anti kakati buuziwo tulina awo seekambali simugaani naye singa babadde basawo olowooza abawahabo oba abawaji simanye bamwina akasengejja sinywevu kati nze njogere abansinga kye batayogera. Mwawula abasawo naye gwe okimanye nti omusawo wa hapo n'ow'ekiruddu ani asinga okweranga? Kizibu nnyo oyinza okumalako emyaka 10 nga tuwulidde Dr. Ibingira ng'agenda ayita abantu. Omusawo yasoma obusawo nga yabusomera ddala akola kiruddu nga azzeeyo ku kyalo ewaabwe agenda ayita abantu abanga wendi wano wendi wano abategeera obulwadde bwabwe nti baga nti oyo musawo ddala bo bakomako kutimba kipande naye n'atimba ekipande n'ateekako ne mukalakaasa wetuli ekisooka eddagala eryabwe terina expiry date oba yalisogola emyaka 6 likyakola sibe kiri balita sawuli yaako gw'omanya bemuli ekatankira sigambye nti bbi naye lirimu okusaakanya kuki
kakati naawe weebeereremu omusajja ono aŋŋambye akalagala kano kavumu endwadde ana naawe kozesa ku mutwe gwo baleke gukojjako gwonna mulimu obusagwa mulimu n'emikisa eddagala lyerimu bwe liva ndowooza bwe lituuka eri ne lyetematemamu ak'omukisa ogufudde ne kagenda waako ayagala omulimu nayagala mulimu ne kakyusa oluzaalo lwo kipande kiramba olidde omusota sigga kakola ku mikisa nesiga kakati bw'oba naawe mutwe gwo togugaba gonna sigazaako akafi akasengejja oyagala magezi nti njagala magezi tyotyo teeka ku majaani kamazzi g'ekisususu ogiriki weerabira ndeerabira enzijanjaba yeemu endwadde zanjawulo weerabiralabira amagulu gabwatuukirira ogasanyalala oyagala emikisa gyakula oyagala ogenda Dubai tekatwala abantu Dubai isaka kagaana abantu okunkumula ku buliri kalina enankani oyina nabuguma njoka ensanusi ezakawamansi kati isa towaayo omutwe gwonna kusigalirawo wesigalizeyo kapasenti nebe kaba katono tenayo ono lwaki amalwaliro tebagaggala ono nayinja babaana basomera kyobusawo ng'ono ali wano tusimbe busimbi kati alhamdulillah ebekiruddu oli ajja nagiraki biwonya kansa ali twalese ekyuma kiri awo kiganya okukola twakijja Bulaaya ekikalirire kansa ona kajani kali mu mmotoka ye lwaki omutwe gugonna okuwaayo kawonya kansa sukaali pressure entunnunsi nenankani zonna ezaalema ab'ekiruddu ziri mu mmotoka ye erinnyo likuluma eryo lyo nkuweerawo kati njagala ali obubi badira ebipeinikira basayasiza batadde mu buwunga oddayo ekowooza owonye okuluma ku kifu ky'ennyama gw'okuwulira banno nti omusajja yadda anange ekiri e Buganda wano simandi mu bitundu ebirala ettoolo byebiri ebi batuuse naye era nga bava eno amagezi naye bali bagezi toyinza balya bali basomako naye bana ababooda owabooda emikisa gyakula kateeke mu jjembe kati yise ekiri mu boodayo Allah yasinga okumanya kasoosi kamu jjembe nekayita bakasitoma olala nasanga awo omusiraamu bamiroza bwe yantunuulira nalabanga emikisa gyange mifunda nampita nti haji salamu aleikum alaikum salaam nyina wano eddagala ly'emikisa naye nga ŋŋamba emikisa enfaanana ye talina mukisa n'oku ayaawo kakiboda kikadde embeera ewagira embeera embi ayagala kusiriza ali mu tawuni agenda ayita sekinoomu bwakula nakunyigiriza haji omuzeiza eyo mumanyi ekipiki ekikadde agaba mikisa naye nga bwemutunuulira ddala ddala gino egisookerwako talina naye agaba oyagala nejakalu parliament agikuwa nomu yaŋŋamba naye aje okwogera twogera nti nonyizayo omukazi koze bukyobeerawo njagala hasi yakubiri kwate obutyo buno bwemugisa muli bonna abateevuunya omukubako katiiko n'otwala anange ekiri wano oba otasigaza mutwe kati bamaze okuziga nti bano abakazi abakadde balina abaana babaweereza buki emmotoka bwejja ne balengerawo omukadde awo tebavaawo
ate ne bamaama bambi nga bwe bamanyi bakazi bakattu bakadde entunnunsi bakimanyi omuntu omukadde abeera n'entunnunsi n'amagulu naki kano ku magulu ayogera atunuulidde muzeeyi kano emmotoka eyimirira sibu mu lujja we entunnunsi amagulu agakuluma alaba endwadde zonna eziri ku bazeeyi n'azogerera mu lujja muzeeyi kyavaddira kewamuwadde okusibuluka naga genda genda omugamba ampe kuli amagulu obasanga bajjuza ebike bye basiimuula abafere bababbi maama si bwe kiri mukyasigaza kasente akagula omunnyo bo bamanyi nti mulina abaana babagenza busente bw'omunnyo emmotoka bagezi ebyali abasajja ewange wali batera okundaba ku kkubo nga nemaali makaawo ne bayimirira bagamba omuzeeyi ateeka okuba mu lwadduumu okusinziira bwalabika omugongo kani ensigo ga musiriwalire mumuli kati balaba sinyega ne bagaa nti kuntajja kugula tugende ne bagumba waniwajjajja ne baleekaana batunuze n'ekizindaalo oyo amagulu gakuluma agajjajja gayinza okuwamalawo myaka 8 amagulu gakuluma mugongo gukubwatukirira oyinakati osanyalala ogerukolanga muzeeyi agamba omwana genda omugamba ampeyoka amagulu galimu amasanyalaze oyo amukudde nafirewo nsi agerukulaba yasalira nti wetuli we muli mukulu wuuzi basaana nakukwata muzeeyi yali baddanyi otutaatwe bakamubbyeko bakatutte omusanga yesiimuula akanzizuma kaita batya akatika balina bwe babuyita buno akakomera kafuusa akakomera tekalina gye kalese okuva ku kansa sukaali ki pressure magulu gasanyala bamuzeeyi batuma baana kubanga omanyi baki batuma abaana ababaweereza busente babagamba abo bajja kubabba kati kyava atuma omwana agenda omugamba apeyoka amagulu oba okutegedde kubanga banamulabaga nti mukazi waawo bamubba nnyo abekisa bagambye omukazi mu byalo bamanyi abazeeyi abatannafa bibaba bibanyaga basiraamu mbadde ngamba kati n'abasinga okunywa omwenge basiraamu waliwo omusiraamu wano kyatakola ebita ebifudde simu mu bisalo n'agamba idha kharaja almu'takifu min mu'takifihi lisababi ma singa omuntu afuluma mu muzikiti olw'ensonga yonna emufulumiza misilu nga kyokulabirako iqadu ahlihi lisuhuri afulumya agenda azuukusa abantu be banye eddaako ekyo kitegeeza nti ye yakoze itikaafu yakiro naye alaba abantu be bambi nga bakooye eddaako eyinza obbayitako wadhalika aladami wujudi ahadun bilmanzili olwokuba wakati waliwo ayinza kukola mulimu ogwo hal yu'tabaru dhalika mukhalifa lishuruti liitikaafu oyo tumutwale nti amaze okwawukana n'obulombolombo bwa itikaafu kuba itikaafu kubeera mu muzikiti eyaleese niya itikaafu yaleese niya nga bwe twagaye nti eyaleese niya y'okugenda okusuza abantu abeera ku muliro oba okutegedde kyova ku muliro okugenda wali ate ku kiduula kya dansi kiri wali beera ku nsonga yakoze eki kati noono eyazze ku nsonga y'olusirika bw'abeera afulumye egenda kuzuukusa abantu be ng'ekyokulabirako aba ayonoonye obulombolombo obwa olusirika luno atulabe agamba ndakala fil itikaafi omuntu bw'ayingira mu lusirika fainahu la yakhruju min mu'takifihi athnaa itikaafihi takkirizibwa kuva mu kifo ng'akyali muki mu budde bwa lusirika illa okujjako lima la budda minhu ku nsonga eteebereka ng'alina okukikola mu buli ngeri likadai hawaijihi daruri yagenda kumala ebyetaago bye ebyobuwaze oba okutegedde min itiyanihi gamba afulumye egenda kuleeta bima akali chapatize wamashrabi n'obutunda bwe ekimufulumiza kugenda kaku kumusibira ki obutunda naki
agende wali emmanga agulewo bucapati bwe oba agende agule ebyokunywa. Idha lam yujad man yatihi bihima, ekyo akikola amala kulemererwa kufuna abimuleetera. Kitegeeza nti twatudde itikaafu olusirika abantu bana tulina okulondamu fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila almadina, si ffenna kugenda nga tusobola omu kuffe okumutuma agenda atuleetere. Zondeeterayo capati amajabiri, zondeeterayo ebbakendo, ondeeterayo muwogo omusiike. Naye ffenna bwe tugenda nga tunyumya bunyumya, ekyo kitegeera twavudde dda kuki mulamwa. Kitegerekese bulungi. N'agamba wa qadaa'i haajatihi idha lam yakun fi almasjidi dawrat miyah, omuntu akkirizibwa okunoonya wali toyireeti singa omuzikise gubeerako ki, okkirizibwa okugenda okwali mu toyi ensasulire wali, oba ogende wa neibeeri okumala ekyetaako kyo, kubanga ekyo tokiinaako control. Wala baasa bikhurujihi wakta suhuri liiqaadhi ahlihi, nga bwe kitayinaako bulabe omuntu okufuluma agenda azuukusa abantu be balya eddaaku, liislaahi sahuri, oba okuteekateeka ddaaku wakta sahuri, mu biseera bya ddaaku, nga Seeka bwe yatugambye eggulo nti baagolokokanga ne bafumba akawunga kaabwe ne balya kookya. Kakati muzeeyi asobola okukolokoka n'aga nti abange mugolokoke muteekeko akawunga mundeetera kundi wano, sijja kuddamu kufuluma. Liyatahayyau, agamba waliyatahayyau li salati alfajr, n'okugenda okuzuukusa abantu beetegekere ki salati alfajr. Idha lam yastatiu liiqaaza min annawmi bi anfusihim, ekibeera nga bo olabye tebajja kusobola kwezuukusa. Walam yujad man yaqumu biiqaadihi, ng'ate n'abazuukusa taliiwo. Lianna dhalika min tawaasi ala alkhairi, kubanga kuba kulamirigana ku bulungi, wa amuruhum bilma'ruf, n'okubalagira okukola obulungi. Wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, ekibeera nti waliwo ekintu ekitasoboka kubeerawo nkujjako ng'omaze kukola kino, kitegeeza nti oteekwa okukola ekyo eki osobola okukola kiri. Nti okufuluma kwange ngende nzuukusa abantu okusaala, nga bwe naabasigenze tebajja kusaala, kiba kitegeeza kinkakatako okufuluma ngende mbagambe beeteeketeekera eswala, kubanga bwe mbasigenze eswala ejja kukola ki. Lakin la yajlisu fi lbaiti, naye togenda yagenze kuzuukusa abantu nodda muzaamugula entebe, noddaawo n'olatta baada yuqad ahla, wagenze kuzuukusa abantu ate oli muki, oli ku ssimu mu ntebe otakula. Wayarjiu limutakifihi fi lmasjid, olina kuddayo butereevu, ekyakututte bwe kiggwa oddayo ki. Katugembe nti wabadde ogenze, obudde bw'oba wabuwadde Allah bumuwe, bw'oba wabuwadde mbaga, bw'oba wagenze kusula ku mufu, budde bukozese ekwekyo ekyakoze eki, ekyakututte. Tovaawo ku nsonga eyo okujjako olw'ekyo ekiteebereka mu bulamu. Onoonya toyireeti, onoonya kyakusiibulukuka, onoonya kyakulya ku ddaaku, ezo ensonga zitegeerekeka. Naye ate si kutuuka eyo bamaze okusibira ddaaku n'ogamba tuyimiridde tutya. Arsenal naani yafuye kulo? Ne Man U tuyimiridde tutya? Ali mu mutakefu capati bamaze zikuwa, ate kati onono owanuuza, owa Itiqaaf tawanuuza akapiira. Manyi ndi wano mu Itiqaaf yange naye simanyi bwe tuyimiridde. Mani bagipye nze nabagambye eggulo ne mudda ate nebulisa mu bitanjaza. Gw'olumala ekyakututte olina kudda ku ki, kuba guno omulimu gugo ne mukamaawo ate gwannakyebwa gwe wagwewadde, ekyetume tekikola ki, tekikalaza. Gwe wagwewadde, bw'oba wagwewadde gukole gunyirire. Inna Allaha yuhibbu min ahadikum idha amila amala yutqinahu, Allah ayagala nnyo omuntu we yeewokola omulimu agunyirize. Bwe weewaayo kuvuga booda, vuga booda n'enseekakase. Era oli ne waba ku stage nga toliiwo aga nti akamulindi bw'ajja mugamba nkubireko. Lwaki? Akumatira.
buli kyokola kolanga muki mu bunyirivu bwakyo n'abantu bakumatire wolitegerera nti ekintu abantu bakumatira kwe kubeeranga nti isa nti mbadde njagala ontwaleko oli namugana namusunako nti basi kireke ojja kulinnya gundi oyo toyiza muwa mwana w'omuwala kumukola ku ssomero nti kiki onoonya lugambo bw'omuwa sukaali agenda agiragirako aba n'akabomba ogenda okulaka bamutumye kabomba kyogamba ono kyabooda kabomba nti leka omanyi nti waliwo n'ow'ennyama bakuwadde ennyama y'abaana ennyingi n'owala okukyamako ewono ojjako ako kanzye kaako okweyokera omusalako ako okweyokera oliri obutwa otegedde kyagala nnyo musosa abantu bakulondoola bakumanyi oba okitegedde kyagala nnyo bw'oba oli mukozi abantu bakitegeere nti oli mukozi era babeere nga bakwetaaga obutabaawo obwo nga busobola n'okuyimiriza omulimu gundi alikoledde nti akamulinde gundi ajje oyidde bano bamakanika bw'omuwa okukola emmotoka yo agireki aba n'ebyuma bye ebikadde n'akijjamu n'agaa nti muze ekiranga kyo kibadde kifu kino kyabaddemu kye mu mpale tutaddemu ekipya kino olwekitwala kyeyasokoddemu yagona ekifu kyawa kiba mukola shefu kaakati buli mulimu oba okutegere buli mulimu abantu bakimanyi naye tebabagamba emipiira bagikyusa buli kadde munda ataddemu kikadde omugugu omupya gusirikire obamuge guteekamu omupya nzijasiba kiraka wayinza okujja n'obuuza nti sooka ondage kwotaddemu ogwaguliseewo kyovulaba abantu bafuna n'obuzibu nti nze okola wendi nenfirwa emirimu olwolulwo omuntu akwesize nti kola ki nsiriiwo kola wallahi bw'olibeera bwoti abantu ne bakuziga nti gwe oli mwesimbu ogenda gaggawalira ku bwesimbu naye abantu li bali kuziga nti toli mwesimbu ogenda kwavuwalira ku butali bwesimbu abantu kati tabakumatira nti minzaani y'oyo tekiraki era buli atuma omwana amugamba ogula wagundi kugambye wani bw'ojja wano ng'oguze wagundi ojja kundaba naye nga baakumanya nti osigaza akajiiko sukaali bwemala omugiramu nolaba nga ateredde nogwe n'ogirabwa oli n'osiba ono ensonyi ezimukwata okuga nti ate omutoddeko mpozi akulabye kyagala tuyita nabo naye tetubagamba simanyi otegedde eyo itikaafu bw'oba nga wasazeewo obudde bbuwa Allah bukole ki al awakiri agamba nti ebibuuzo byaliko bisatu kisembayo innana na'malu fi mahalli bai'i malabisi fetukola mu maduuka ga kutunda byambalo وفي شهر رمضان مميز رمضان في العشر الأواخر ندنا مكم يلسمبه يتلم كتي لا نستطيع الاعتكاف في النهار يشوف من سنة تسوبر كلا اعتكاف tuba busy nga tukola ki bwe bwateekawo ebyambalo nga gwoteekawo omulimu gwo boda boda taxi emisana tuba busy wahasaba dhurufi al-amal n'okusinziira ku mbeera y'ebyenkola emirimu hal yasihu an atakifa fi al-layli faqat wa fi an-nahari na'mal fi al-mahal nzikirizibwa okukola itikaafu ekiro kyokka emisana neŋŋenda ku mirimu gyange owa boda oyingiramu awo buteerevu mu kibuuzo ekyo kujjako ababoda abakola ekiro agamba yajuuzu kikkirizibwa al itikaafu okukola olusirika walau saatan min azamani ne bwankubadde nga mu biseera by'owaddeyo essaawa eki bannange tulituuka eri Allah ng'ebyokukola twali tubisobola naye tetwabimanya law kunna nasma'u singa twali tuwulira au naakilu banga tutegeera
ma kunna fi ashabi saidi kituufu bbanga efamala ku nsi tewali aliyingidde muliro guno gutazikira agambye nti mu biseera byo byonna ne bw'obanga oggyemu essaawa egi nga gyowadde allah noga nti nze okuva ku zuhuri paka ku asiri ngenda kuba mu itikaafu bwokola ki azikaari okola ki simanyi zikiri ngenda kuba nga neebasa omukulu wa allah ng'obudde bwombuwadde allah naye nga sirina kyensoma nga ndyawo ntudde neebase olidde agamba nti walau saata min azaman ne bakaba kasaawa kokka naye ng'okatodde ku budde bwo bimasjidi tuqaamu fiihi salatu ljamaa naye okolanga itikaafu mu muzikiti ogusaala ejjamaa olw'ebyokwerinda nti oyinza obudde obwo bwebakiramu ejjamaa neyokolaki ne bakusaalako wayasihu liitikaafu bila sawmin ala sahihi bannange itikaafu ekolebwa muntu yasiibye oba n'ataasiibye agamba nti kino kyabamanyi bakyawukanamu naye ekituufu n'ataasiibye akola itikaafu oli awo omeketa kiddoona nti kyo oba kiyimba ekyo bakusanga otudde awo olannamye omugongo gutadde ku kisenga amagulu ogalannamizza oli ku kiyemba ekyo waaka nijja tugende nti mbuzayo eddakiika 2 kiki budde nabuwadde allah bakugende olukulikyabala kyebakuganye kunyumizaayo ogenda zirirawa ewaguze ala sahih min aqwali lulama ekisingako obutuufu mu bigambo byamamanyi ekitegeeza waliwo abamanyi abagamba nti itikaafu oteekwa gikola nga wakoze eki tusiibye ekiro kitegeeza bali kuyiwa emisana lwaki nti bw'oba wasiibye kibeera beta nnyo ebirowoozo okubissa ku kye okusinga okutaataagana buli kaseera ogenda okugula ekipa y'amazzi ate ogenda okugula soda ate ogenda oba kitegedde n'agamba lima rawahu abdullahi bnu umar an umar bn alkhatab radiallahu anhuma mutabani wa umar ayitibwa abdalla hadisi eno agijja ku taata we annahu qala yagamba ya rasula allah inni nadhartu fi ljahiliya nali sinnasiramuka nga tukyalimu ntegeere y'ekinnansi neeyama an atakifa lailatan fi lmasjidi alharam nti ngenda kukola itikaafu yange itikaafu eno ekitegeeza yali yadda umaru yali tannasiramuka ng'embeera eriwo obudde obwo n'abawalabu bakolanga itikaafu yaabwe neeyama nga sinnasiramuka ekiro kiramba kyengenda okumala mu muzikiti gwa allah ogw'emizizo nkole ntya enniya nagireeta sinnasiramuka ati ndi musiraamu ti ibaada yange eyo ngikole enniya yange eterere fakala lahu nabiyu saa sallama nabbi namugamba awfi binadhrika tuukirize okweyamakwo faatakif lailatan genda okole itikaafu y'ekiro kitegeeza nti itikaafu ekolebwa ddi ekiro kikyayagala okuteeka lwaki agireese nti okusinza ku hadisi ya umaru nga teri muttafaku alaihi akhrajahu albukhari wa muslim fi sahihaihima wa hatha lafzu albukhari eno eddoboozi ero lya bukhari naye nga ne musilimu yagyogera naye tugijjeki tugisimbudde mu bukhari omujalladi ogwokubiri safha 206 ezeeti ate ku kusiiba okulusirika n'okusiiba nti yamukkiriza ng'ate ekiro tetuba tetusiibye yamukkiriza nti itikaafu yenniya gye waleeta nga totunanayingira buisiraamu y'ekiro genda ogikole ki kitegeeza nti itikaafu y'ekiro tuba tetusiibye ekyo kiba kigandi osobola okukola itikaafu nga tusiibye kitegereza walau kana sawmu shartan singa okusiibwa kaali kakwakkulizo lisihati litikaafi ku butuufu bw'olusirika lama aqarrahu nabiyu saa sallam ala itikaafi allaila faqat teyali mukkirize genda kukola itikaafu ya kiro kyokka ekiro kimu nabyalaino muga nti ate
ate itikaafu munnange era gikola ng'osiibye kyusaamu olwalibadde ekiro mubeere emisana naye yamugamba nti tuukiriza okweyambakwo وعلى ذلك نقول نسونغيو يجوز لكم تحديد نية الاعتكاف في الليل فقط دون النهار ما babuuzizza ekibuuzo ababooda n'abatunzi b'engoye ti okkirizibwa okusiba enniya y'ekiro kyokka omusana n'ogenda ku mirimu lima dhakartum nga bwe mutubuulidde nti emisana muba bize walakum ajrun era empeera mujja gifuna biqadari dhalika okusinziira ku kigero kye muwaddeyo insha allahu taala wabillahi tawfiq tulabye nti itikaafu kikulu nnyo okuwaayo essaawayo gy'oba owaddeyo yonna mu budde bwo ng'olusirika ogenda ddukola ku lwa allah olidde ate bwe kibeera kyova olaba nti zino ennaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa ramadan emakka wabeeranga hijja lwaki kubanga ate emakka emizikiti gw'e Madina omuzikiti gw'e Makka egyo jjo tewaliiwo ajawukanako mu kugigenda gikola mu itikaafu oba kitegedde abantu bateekamu ssente zaabwe ne bagenda bakola itikaafu zaabwe olina agamba ngenze Makka naye itikaafu yange ejja kuba ya kiro ngenze Makka itikaafu yange ejja kuba ya misana ngenze Makka nze nja kukola itikaafu okuva ku salatu subuhi paka ku dhuhuri nga ntudde ku lwa allah nja kuba obulaadi bwe mbumala sijja kufuluma okujjako nfuluma ekisookera ddala mba nasiibye ekyokubiri ndi muzikiti oguli mutafakun alaihi tiwali awawukanamu ekyokusatu ibaada yemu ku ibaada enkulu ennyo olidde allah yagamba nabiyuna ibrahim antahira baitiya litaifin Ibrahimu ne mutabani we Ismaila enju yange njagala mugitukuze eveeko shiriki yenna njagalako abeetooloola litaifina wal akifina wa rukai sujud njagalako abanaakola i'tikaaf njagalako abanaaba basaala njagalako abanaaba bagyetooloola mugitukuze egenda kukolebwako emirimu gyayo esatu emikulu antahira mutukuze enju yange eveemu kakiki yenna wa shiriki njagalako litaifin okumanya waliwo ibaada etaliimu kigambo kyonna ye tawaafu njagalako litaifin abeetuulula nga gutambula butambuzi oba wasiramuse gutambula kasita omanya nti omulundi wano olabewo wamakinze wano ti waliwo netala katiza waliwo olukoloboze wabaawo netaala ezaki eza green tandikira ku green taala ziro ziraba nti otandikira owudde bisimillah ng'olazaayo omukono oyogera bisimillah omukono n'okubira jambo kaba bisimillah n'otandika n'owulubula kutambula butambuzi ogwo gumu n'owulubula eyo ebiri iyo ibaada litaifina njagala beetooloola nju eno kuba ne bamalayika mu ggulu waliwo enju gye beetooloola walbaiti almamur kwetoolola bwetoolozo kwetoola ibaada oba kutegedde wala akifina ng'ovudde ku beetooloola njagala abanaleeta enniya ey'okutuulamu obutuuzi itikaafu kutuula luli obadde otambula kati njagala abatuulamu obutuuzi kyokulaba yo esaawa 24 mubeeramu abantu abamanyi bye bajja okukola tawaafu ngimaze nti ate kati ogwo musanvu kengumaze kati ngenda kutuulayo essaawa yange emu nosanga abantu nga mutwalo basaawa emu nosanga abantu nga basaawa 2 era amala yagenda waaba owadde omulala njagalako abyagyetooloola wala akifina njagala abanagituulamu olusirika lwabwe oruka isujud njagalamu abasaaliramu emigaso esatu egyakaamu abagyetooloola number 1 abanaatuulamu obutuuzi number 2 ate abanaasaala waliwo asobola okukola ebisatu mulundi gumu nakeera neyetooloola naasaaliramu ate naatuulamu lwaki ebintu ebyo bisatu byalina okubeera ku nnyumba enju ya allah okubeera ng'eri mugiggula lwakutaano
tukikola sense zino ezaawana endala zonna ng'ogyeko kaaba omuzikiti gw'e Makka wokka gwe gulimu emikolo 3 emizikiti emirala giyinamu emikolo 2 kubanga tetugyetoloola twetoloola kaaba yokka antahira baiti ya litaifin eyo enju yange rabba hatha albait eyo enju yange njagala kaaba gyetoloola ekyo tekiriyo mu mizikiti gya nsi yonna kiri kuki naye bino ebisigadde walakifin njagala abatuulamu kikola nnyo sense enju obutabeera nga nkalu omuzikiti wakwa buli ssaawa gubeeramu abasiraamu naye enju ya Allah okubeeraawo nga ku kyalo eri mu buwundo njagalamu abanaagibeerangamu abagituulamu bw'ali ku kyalo osobola okugamba nti nze nja kukola nga itikaafu yange okuva ku budde guno okuva ku budde guno emizikiti gibeere nga girinamu hayawiya obulamu n'emizikiti giri ku byalo gyafa imaamu abagambirawo mufulumezi ngenda kusibawo biraali batatakwaba biraali bebakambwe biraali mufulume ngenda kusiba omuzikiti aliddayo guggula ku makya ga jjumejja emizikiti girina okubaamu emirimu gyayo number 1 al-akifin abakola itikaf warukai sujudi n'abasaala abantu baga kusaaliramu sunna zaabwe abantu baga kukoleramu emikolo gyabwe era kyobola juzi nayimbe nga njagala emikolo gino tugijje n'ewaka ogitegedde edduwa eza40 tukiteeke ku mizikiti nga bwe twegattiranga ku muzikiti we tuba tugattira edduwa z'abannaffe kubanga ewakati watumala wafunda oide kiki wafunda watya ne bwaba wagazi wafunda kubanga namwandu gyali akyali mu iddaye ya myezi emeka enene ennaku mmeka namwandu ali wakaawe takkirizibwa kutaataaganyizibwa akyakungubagira bba ate mwe munaku ana muba mulumbi ali mu idda ate mu mulumbi akyalina balansi wa myezi ate mu mulumbi mutandise omubuuzawo lyejjambiya akambe kaliwa endagaano y'omufu kiki munjagaza ki nze ndi mu idda yange mundeke bwe muligiwa mulikikole lulugala ate kyalibadde ekirungi ndowooza tugikole ku lunaku emyezi 4 n'ennaku 10 ku lunaku olw'10 nga naye yeteekateeka okuva mu idda ayogereko nikwayagala okwogerako naye tolaba nti awo kyalijjidde naye wali amateeka gamusiba tebakukkiriza kwogera naye dairekiti olina kulaza bulaza oyogeza bubonero naye wano baba bakutadde ekintu ekyo kyetaaga abakyakikola kyetaaga okutereezaamu nti nga bwe tubadde ku muzikiti mu solaatu jamaa ne munaffe atugenzeeko n'omukolo gwe tugukolerebwa oba okutegedde ate kiyinza otwanguyiza lwansonga tuyinza okugatta ennyimbe oba edduwa 4 ku muzikiti gumu buli lunaku ki ng'abawoowa oba okutegedde gwe tugenda kugatta ennyimbe zaffe ku masjidi inshallah gwe gula emmere gwe gula enva gwe leeta enku n'amazzi netutwalirona sente nnyingi nze ndaba kijja ab'eminaala atulowooza ffe tubaliko nnyo era anaakuwa mu sekinomu ne wano mujjama akuwa kyalaisima kijja netugamba kati mwabe butambala netugamba nti ennyimbe tuzikyusiza tuzizeza ku muzikiti ate tujja gattanga nnyanya olw'obyenfuna kuba sente za bukanu kakati gwe kitaawo ng'ojja kuleeta nku gwe nnyama gwe kiki ntubadde mbafundiza ekintu nno ekyali kumenya obwomu byonna kati mukiseyaliza meka wano mwawulamu alifaati amumanya gw'osomagago noli asomagage noli asomagage olize omwani mugoyagala gwobeera naye wama gwoba ontuusiza agange gwegenda gwoli gwegenda mwekabe nga bwe mugaba ebikwekweto nga bwe yasini gwe kusoma yasini gwesoma dukhan gwesoma falaki nanaka abalala abateesobola bakateyamba musome ennaasi yokka tujja batanga nabona mugabe ebikwekweto gwe amanya gagundi gebasoma oba obusepiki bubabuna buli omu nakake kikirabawo nnyo obuzibu obusepiki obuna masjidi buba bukola oba mukozesa kamu oba mugatta ababiri kamu busatu tukendeze ku biseera ne ssente
kuba bitwale tuyagende wagundi wiki eno tugende wagundi wiki eno katubagasse wamu jam'un takdimi ezibadde ezebula tuzikoze eki tuzisembeza amagezi nago gayinza tuyambako inshallah ebyokwetereza sente n'obudde bannange obudde tubukozese tubwagazaamu itikaafu mwenna bale bangabi bano bangonge bano bansenene bakatimba bonna owuli ekimumete mwawula busepiki bwa bubaani ng'omwali mukweyagala gukwasigwa gandi gwegenda akusomera alifasha ziwulugume kakati nawano mukabula kyanguwa eri eka bali kutaataganyiza balinye n'obumonde bwo balinye ki kasooli bamulinye ebijanjalo babyonoonye kati wano ku muzikiti bagenda kwonoona ki amasuwani gabuze mulandange ekintu ekyo mukirowoozeeko Sheikh Ismail nga temunalowooza ku byakinaala soke mulowooze kufuuza obudde wano kikulu mugaziya marhaba naye nga muyina okulaba nga zuhuri esanga ekintu kiwedde abo obudde mubukwata zuhuri asuli byomo butumala okusala zuhuri nga mukabula ayagala okukola itikaafu yatalina gyalaga nga ayunga ndizese omukuto ngeri gye gutuulidde nti Allah kamuwe ku budde oli awo ng'eganda oli kumenya olina ekimenyemenyo ky'emmere hangover mmere wagiridde excessively noga nti kati ndi abagenda mugende ngenda kuwali wano Allah essaawa zange paka ku asuli ogwemu oba oli awaga Allahu akbar Allahu akbar nti asuli etuuse bismillah ng'okisala itikaafu ofunye itikaafu n'emmere n'omufuba muwadde eddweyo mu ggundo nesawa ejjama bana kino ekintu mukireeta eno mukijje waka abantu tebakyalina nanzija enzija zifunze bwe muba nga temukwatagana bulungi buli wamu afumba akake gandi naye gundi bafumbye emmere yanze nalidde kuyaba gundi mwaddemu amayinja mwegatte inna yadallahi maa aljamaa Allah yagatunulya nnyo ejjamaa nga bwe tusaala ffenna wano n'ejjereza ne tusaala bumu entabiro yaffe ebeere muzikiti entabiro yaffe ebeere muzikiti bamaama baffe tubasabire wano olaba otya aketalo abaana basiramu bali kunju ya Allah beetala kijja kuyambako enju za Allah obutaddiba kuba bwe mba mwatuuse ku lwakumeka mujja ku lwakuna mujja lwakutaano olumala okusaala ejjuma mugwa nga mugumba ate ne tenti teziviirawo ddala mugula buno obutenti bw'abasirikale kati awo muteesezaawo buno obutenti bw'abasirikale kagula sente meka bwe basulamu mubugula ne bubeerawo ku muzikiti bwakupangisa imaamu naye nabo mukolera entandikwa titulinawo abannange abanaasulawo ng'owulira nti toesobola empewo imaamu alina tenti ekiro kimu mutwalo eprojekiti ya busiramu mulogi musasula mmeka oli babeera yagambirwa n'ebiri bateekayo nesatu oli muvubuka akubulidde amazima nti mulogi si ibaada naye bateekamu sente nyingi mulogi kitegeeza oba onoosula oba osuzeemu omu oba ne munno bwe musulamu ababiri zeyongera eyo project nayo weeri erikiriza omuzikiti ne imaamu wano kinaala we kifa nga tubone kuba abagagga babeeramu mu nnyimbe emutuka lwakutaano n'akasulamu olw'omukaaga n'akasulamu ku sanda agenda siwe kiri egyo ebiri butenti bwa mu 50 sene mmeka sikakadde akakadde muzikiti imaamu aliteeka ekinaana omuzikiti gusigazza akabiri era ng'oŋŋamba nti tofunye ekinaala wizo kijjamu ezo obutenti bwamwe abagagga babeeramu baana bazze ku ddwa badokita balooya bandi bazze ku ddwa ya mukadde waabwe bakanzu bajja kusaba ennaku bbiri bagwolanga nti obunanka obusiisira obusulwamu bulinga obw'abamagye
oli muno obutimba bw'ensiri nti bwakasulamu ababiri omu omu naye uganda ngoba ogimanyi yo si yenyangu ennyo olidde kamunye twala 14 oluusi 2 oba kutegedde mwe basi muli banene nnyo mwegiragira naye kamunye banyamu nga bantu bakulu kale n'olwekyo abatakisi balina rahma kale n'olwensonga eyo nti naba ate bwe tugaziyiza ebyenfuna tugaziyiza ebyaki tenti eryegi tukendezeza ensaasaanya tenti eryemu ate tufunye ebyensula bantu tubasuzira bulungi tenti eryemu mu kifo kya tenti 4 mu kifo kya tenti 5 tukozeemu mu kifo ky'ente 5 tukoze ente 2 ekintu ekyo mukikolemu omuraja evisioni mujja kulaba nti akugoba takutadde tabula kyakusuuza ye ne gwozadde eddwa zive ewaka zijje mu nju ya allah bano abajja okukola abasaliramu eswala za sunna nga musoma nti sunna zeetagisa waka fatuwa zijja kuyita sunna za waka nabbi yagamba enju zammwe temuzifuulanga kabuli yetasalirwamu musalireko mu mayumba gammwe galeke kubanga kabuli olwo ogobya abasunna ekintu kiyimiriddewo kale salamu alaikum warahmatullahi